abasiraamu muwulire, waliwo phase 2 ejja ey'okutemula abasiraamu. Waliwo phase 2 ejja ey'okutemula abasiraamu. Museveni agenda kutemula abasiraamu phase 2. Lwaki abasiraamu bano bagenda kutemulwa? Obedi Kamulegeya ali ne Besigye mu kkomera yagenda obatemuza. Obedi Kamulegeya agenda kutemuza simanyi Lutale. Obedi Lutale Kamulegeya oyo ali ne Besigye mu kkomera agenda obatemuza, agenda okutemuza abasiraamu phase 2. Mukyali ku luli olw'Abahiga ne Mustafa, simanyi Mustafa Bahiga, simanyi Dr. Muwaya, Kirya ne baani, ebyo biwero. Waliwo mbu okusinziira ku Mpuma Satellite, waliwo ekibondo ky'abasiraamu ekiri mu bitundu Butambala, Kibibi, Masaka, Gomba ne Greater Mpigi. Greater Mpigi ne Greater Masaka. Waliyo ekibinja ky'abasiraamu ekiyitibwa, erinnya lyakyo nga bakiyita waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekiyitibwa Kimanya Bukoto. Bw'oba omanyi nti oli mu kibondo ky'abasiraamu ekiyitibwa Kimanya Bukoto, naye nga tekiri mu Masaka mwokka, kiri mu Kibibi, Butambala, Mpigi, Gomba ne Greater Masaka, nga babayita Kimanya Bukoto okusinziira ku Mpuma Satellite. Bw'oba omanyi oli mu kibinja ekyo dduka. Bw'oba omanyi oli mu kibinja ekyo dduka. Besigye ne Lutale bagenda okutemuza abasiraamu. Ngezezzaako okukinoonya ntegere origini yaakyo, mpulire naye nsiibyawo mu Masaka nnoonya ekintu ekyo naye abantu tebakimanyi. Nkubiddeko bamasheeke baawo, nkubiddeko bakaadhi baawo bonna, naye bw'oba omanyi oli mu kye bayita Kimanya Bukoto nga ky'abasiraamu dduka. Tokiwulirangako, sikiwulirangako pastor. Nange sikiwulirangako. Ate nnoonyeza ne nkubakubako amasimu ne nnoonya, simanyi naye nze kankyogere nga bwe kiri nkiteke ku likodi nsirike. Eyo nvuddeyo. Oluvannyuma lwa kalulu ke Kawempe, ebyabadde mu kalulu ke Kawempe byonna nga bwe mwabirabye, wini gye mwafunye militarily, politically, kalulu kale, and in all aspects. Next month, Museveni agenda kuyisa okulondera mu parliament. Bannayuganda muwulire, Museveni amaze okukkaanya kati oba kukuba abantu mu parliament kubamenya migongo. 2026 tulonda parliamentary method. Ffe tulonda babaka ba parliament, ababaka balonde president.
era ababaka nga bampuuga bamaze dda ofuna ezaabwe sente ziri eyo ziyitingana emikono muganda wange oba mpuuga yakireeta kuba luli mpuuga ye yali akirina okulonda 2026 kwa palamenti omusimbi gutambula oba kumenya banka ya Kenya oba ya Tanzania oba ya Europe bagenda gimenya batekwa okuyisa etteeka ly'okulondera mu palamenti omwezi ogujja. Nekyo nkimaze. Bannamasaka mwetegereke okukuba mpuuga emisekuzo kumutta busi kumukuba ku mutwe kumutta. UPDF mubeere ku programu eno nnyina ebyammwe nnyina ebirabo byammwe wano temuvaawo. Now tutandise politics. Politics walero mutandike ntya? Mina mutandika bwe nti Bannayuganda muleke okulookinga. Temulookingira mu kugamba nti Museveni aviirako mu kalulu mwokka. Museveni ayinza n'okuvaako olwaleero ekiro. Nga sinagendeyo leka nzijewo bino. Waliwo omwami ali mu ku recruitinga okola recruitment abaana batwala Syria. Bw'oba omanyi oli bw'olaba akavidiyo kano n'okalaba ng'okimanyiko Syria tewannaba kutereera. Syria wakyaliyo olutalo abantu betta. Temugenda Syria bannayuganda. Temugenda Syria nkiddamu. Bw'oba omanyi bakuwandika ng'ogenda Syria tosimbula ekigere okugenda Syria bw'otuukayo tokuba ku simu zaffe. Oyo passport oziraba, passport kafukunya ozirabye. Bw'oba omanyi oli mu kampani eyo oyo omwami ng'oli awo ogenda Syria tokuba ku simu yange. Syria bakaaba kudda Uganda. Syria bakaaba kudda Uganda. Muli mu kulinnya mugenda Syria. Bannayuganda tewabaawo olunaku n'olumu lwe mubeera limited nga mugamba nti nno Museveni alina kuviirako ku kalulu wokka. Najja ne mbaleetera factor gundi eya 12 people ne muginyooma. Kirabika nze nabyogera obubi kuba nze nabyogera mu bayigirize 12 oba ebya Bayibuli ne mutabitegeera bulungi. President yakyogedde mu lulimi lwe tusinga okutegeera. Yagambye buli muntu genda ozimbe eggaali. Buli muntu genda ozimbe eggaali. Nakugamba mubeere 12. Buli ali ku 12 agenda afune 12 ababe. Buli ali ng'ate tebali mu ya mulala yonna. Kakati naabo buli omu afune 12 ababe mwaba kati buli lwe baleete 12 nga buli omu aleeta babe. Kitegeeza mugenda kubeera abantu miliyoni 7. President yakyogedde mu lulimi lwe tusinga okutegeera.
n'agamba buli muntu genda ozimbe eggaali kubanga eyo eggaali ayinza ogyetaaga enkya kubanga yakyogedde n'agamba sengamba taleero omuntu akola mutya. Kati tetubeera limited nti akalulu 2026 nti Museveni lwavaako. Museveni ebyakalulu ali mu kubiteesa mwiza n'obutabira bakomba buwulira kye tulina okufokasingako kujjako Museveni. Temugeza ne mubeera limited mbumulinze 2026 Museveni ayinza n'okuvaako olwaleero ekiro. Naye tuteekwa okuba nga tuli ready. Tuteekwa okuba nga tuli ready. Nakugambye Museveni tewali kye tumubanja mu maaso. Bye tumubanja byonna bye tumuvunaana byonna biri mabega. Byonna yabitukola dda. Byonna yabikola dda. Tewali kye tumubanja ku byatannakola tetulina kye tumubanja. Wulira. Waliwo obutambi obutambudde Balamu alina ebigambo byayogedde leka nsoke ku bigambo bya Balamu. Balamu agambye bw'ati nfunyeeko butono mu dakiika ntonotono naye ojja kugenda olabe interview zonna nga bwe zibadde nga bwebadde n'ebirala naye leka nkuweeko buno. Just look at that. We need to promote humanity. Let's look at that clip again. Just look at that. Omusajja gy'akutteyo radio call. Radio call. You don't differentiate it. That's a radio call antenna. Yes, that's a radio call. It's a black antenna. Radio calls are different. A radio call can have a big wire like this. So this is a radio call. That's a radio call. Okay. All right. I told you that is a radio call antenna. That's a radio call antenna. Even you say radio call antenna, then you're calling it a stick. Well, nja kusaba producer ampe ekifaananyi kiri very clear oba akatambi. But that is a radio call antenna. You have a valance. Emundu zajja ku protecting na lukola bali bagenda mutusako obulabi. Abasirikale bavayo kuyamba na lukola because the intention of NUP yali yakutusa obulabe ku honorable na lukola. Emancipation. Now Balamu yagenze mu maaso n'agamba mu gundi eyo agenze mu maaso n'agamba nti nno NUP yayambala uniform ya JAT nekuba abawagizi ba NUP nekuba ne bannamawulire nekuba ne bannayuganda. NUP yayambala uniform ya JAT. Kati bino ebintu mubirabanga ebyokusaaga naye kino ekintu kiina kye kitegeeza kye njagala twogereko leero. Ebintu bino Museveni azze abikola ebbanga lyonna naye ekyenjawulo alina we yabikolera ng'abikola ne bambabazi abagezi. Alina Mbabazi, alina Sejjusa, alina Mugisha Muntu, alina Besigye, ne babikola ebyo byonna nga bw'obiwulira. Alina Omugenzi Nobo Mayombo, alina Bakazini. Ebintu ebyo babadde bajja babikola mpaka lwabikoze ne Balamu, mpaka lwabikoze ne Nabbanja, mpaka lwabikoze ne Rama, mpaka lwabikoze ne Alien Skin, mpaka lwabikoze ne Palaso. Ulira waliwo Comrade Kibirige nze gwobadde ogamba naye Comrade Kibirige muganda wange lwaki okola ebintu ebyo? Kibirige simanyi babadde agamba nze kulwakuba oli gwayogeddeko amuyise SPC. Nze sebo siri SPC bwoba ng'obadde ogamba nze ndi ASP siri SPC. SPC obonzisiza amayinja. SPC abeera kurutu mu police aba talina jjinja n'eri. Nze ndi senior superintendent of police, assistant superintendent of police, ngenda kuba senior superintendent. Kitegedde naye Kibirige agambye mbu Balamu alimba alinga ASP asimwewiri. Naye bannange oba te Kibirige namulimba ki? Anyway,
omuntu kyayinza okugamba nti oba wiralimba maybe njogera ebintu nga omuntu bw'obirowoozaamu obiraba ng'ebitasoboka gwe tonnaba kubituuka ku mutendera gwabyo n'okubizuula fayiro zaabyo ozigweko ozigweko bulungi okakase nti goyo nti mazima. Ekimu ku kintu kye neewala okulimba njagala nnyo okukwata omusipi ogw'amazima ngusibe mu kiwato kyange. Kati byolabanga obulimba mazima mereera agataliimu kubuusabuusa kwonna. Ulira najja ne ŋŋamba bannayuganda mu Uganda temubangamu ADF nti erwana kutwala buyinza. Ennumba zonna ezikoleddwa ku bannayuganda mu ggwanga Uganda eza ADF abadde abeeranga Museveni gwe kyojja okuyita obulimba nti bwe nkyogera mbeera nnimba. Gwe wenna victim mbu walimbe bya RO wamma gwe leka tugende maaso. Ulira gwe wenna ng'oli victim wa ADF Kichwamba tewaliyo ADF yayokya abaana b'Ekichwamba. Gwe wenna ng'oli victim wa Rubirika, gwe wenna ng'oli victim w'ettemu lyonna erikoleddwa mu Uganda tobeerangako teri muyeekera yali akikukoze. Lwakuba luli Museveni yabikolanga aline Mugisha muntu, luli yabikolanga ali ne Besigye, nga ne bwabikolanga mu opposition mulimu Besigye baba babikoze byo bombi ng'amazima tegavaayo. Opposition eri yali eriwo kubikkirira Museveni butavaayo obuziina bwe tebujja kungulu. Kasese tewabeerangayo kibinja ky'abayeekera kye bayita kirumira mutima. Bamaama baffe ne bataata baffe abattibwa ne babaziikisa greda baafiira bwemage Museveni ye yabatta. Gwe wenna ng'oli victim wa Kony, olutalo lwa Kony teruliyo. Museveni adda side eno era nadda side eno. Gwe wenna nga oli mu Karamoja tewaliyo kye bayita Bapokoti kuva Kenya tebakulimba. Tewaliyo Bapokoti kuva Kenya. Gwe wenna ali wano ng'oli victim wa Bijambiya Masaka teriyo muntu yakutema Bijambiya nga si Museveni weewaawo. Tubadde tujja tubyogera ne mugamba tulimba okutuuka lwe tutuuse ku mulembe nga Museveni akola ne Balamu. Ng'ekifo ekyalimu Besigye olwaleero kirimu Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda ne ttooki eyaka erina amanda 12. Besigye bw'amala okuva mu kifo kye yalimu ne muddamu omuntu atali wa Museveni yene enkenku Museveni gy'asengejja kati. Omulembe gwa Museveni ne Besigye baayokya Uganda, baayokya amasomero ng'ensi temanya ani abookya. Naye ng'ekyokulwanyisa ky'okwokya Uganda Museveni yakitandika dda. Bino ebigambo bya mugenzi Obote mu myaka gy'ekinaana. Obote yagamba bw'ati, muwulire. This afternoon, soon after the fall of Mbarara in 1979. Nimukimanya ngweji factory ya birega enkure ya birega eko kibwa yahwerekerera obwe Mbarara yahereze kutwarwa amachumbuzi. But even before the destruction of the old factory, poverty was becoming very apparent in Ankole and throughout Uganda. Kandi omwanya kize factory ejo n'omwana wanyu nazarwo
nechaze chanyi ni mwachizeire. A liberator comes to Mbarara town, he burns the factory belonging to the peasants. Omuntu orukwiza kuchungura akija muri Mbarara akija akashika kosiyet factory y'abahingi abo muri Nkori. Then he goes to Ntare secondary school. He starts burning Ntare secondary school. He's a liberator. Kuyarigira nkomuhaguzi nkomuchunguzi kandi azana Ntare school ishomero ryanye mukomanya naryo yatanko kuryose. Now that is one type of liberators. Ogwe no muri ngo gumwe gw'abachunguzi abizira bamo. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. Ogwe no muchunguzi we ninga sho muchunguzi eche hanjo orukwija wayo wabatikirize nawe akosiye factory yawe akosiye ishomero akakufutera nembundu. He stood for elections in Nyabushozi and he was not elected. Akeme akaruga yatimbira hacho chamuzamu yaza Nyabushozi yayemerumuka. When he said he was going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power. Obote yali ayogera n'abantu b'omwankole n'abagamba oyo omusajja gwe muyita omwana wamwe mbu mwana wamwe yajja wano Museveni yali ayokyeza factory mu Mbarara n'ayokya Ntale sukulu n'agattako batta n'obbakuba amasasi ng'agamba nti azaalibwa Mbarara. Ebyo ebigambo by'Obote, ebyo ebigambo by'Obote. Naye n'olwaleero omuliro gukyakwata, omuliro gukyayokya Uganda. Oba oliawo ng'akatale bakookeza, oba oliawo nababuuza ne Kenya wajja bwe watyo nga Uganda, ne Tanzania eyo wajja bwe watyo, ne Burundi naye era bijja bwe bityo. Lwaki Uganda? Kubanga omuliro kyakulwanyisa kya Museveni kuva dda. Naye Museveni bwe yabeera ne Besigye nga bayokya ne babuza n'obujulizi. Obote agambye omusajja ono ayagala obuyinza agasseko okusala abantu okubatta okubatemula, ye kyayagala kutuula mu ntebe kutwala buyinza. Neera ne bwe yabutwala yasigala akyayagala kutwala Uganda. Asse bizinesi z'abantu, abonyaabonyeza Abannayuganda, atemula n'awayiriza n'agamba mbu nno ADF. Kati njagala nkubule ekintu kya Kony tekirina njawulo ne kye baagala okuteeka ku NUP. Lwakuba kiri yakibulandinga bulungi, yali ayina abagezi ebiseera ebyo nga ne Bannayuganda entegeera yaabwe ekyali wansi. Museveni bamwagala nnyo, bamulaba nga liberator, yabatteeka mu siyaasa gwe yajja Tanzania. Bannayuganda bamwesiga n'alyoka atukola ebintu nga tetusobola kumanya nti yabitukola. Kati olwaleero ali mu kubiwaayiriza NUP. Nti abaana b'NUP be bayambala ebyambalo bya jaati nga bw'okiraba bwe kityo, kyekyo kye kitegeeza nti waliyo Kony eyasala abaana beggulu. Just tulina kukyusa amagezi gaffe kubeera majja katono bwe kati tutunuulire ebintu bino mu mulembe gwaffe. Mugenda kulaba ng'ebintu byonna ebizze bibonyaabonye eggwanga Uganda abadde Museveni. Okujjako oyo yekka atagenda kwagala bitegeera, gwe togenda bitegeera. Bw'oba manyi nti oli Kasese ng'obadde obonabona ne ADF, oli mu Kampala bakukubye simanyi bomu, oli victim wa bomu z'omu Kampala, bakulimba tewaliyo ADF. Tewaliyo ADF. Museveni yasalawo atufugire mu chaos. Olw'okuba teyayina muntu amuyeekera, ye n'atandika okwekolera obuyeekera obubwe, yeefuule bize asobole okufuna okubba bajeti y'eggwanga ng'abba ssente mu bintu. Bali mu kwekulaakulanya mu nsi endala, bategese ebintu byabwe mu nsi endala, naye yali alina okuteekawo engeri gy'asobola okubba eggwanga ate n'okutufuula bize, okutukyaya n'obutalowoozaako nti omuntu osobola okusituka n'ogamba nti leka ntandika okuyeekera gavumenti eno. Njagala kwebaza Balamu
njagala kwebaza Balamu weebale nnyo weebalire ddala okutugirayo ekituufu wakati mu kwagala okubikkirira Museveni. Weebale nnyo weebalire ddala kiringa ekintu ky'okulondera mu Parliament kye bagenda okuleeta next month ekyo mpagira Museveni. Anti tulinda kalulu mpagira Museveni akiyise omwezi ogujja okuggwako nga president alondebwa mu Parliament teeka waabi. Kuba ffe nga NRM tetugenda kuswala mu kalulu tuswale bino ebyekawempe kati katulondere mu Parliament. Kirabika lwe munaasituka bwe munalaba nga Museveni ali mu kugiyisa eri etteeka ku luno mulabika mujja kusituka. Ku luno tuteekwa buteekwa kusituka oba twagala oba tetwagala kubanga kaageza n'asitula omupiira n'aguteeka mu Parliament ne gugwerayo bulungi bwe guti. Now ulira bino byonna nga Museveni ali mu kuyiiya okulaba nga atwala okulondera mu Parliament. UPDF mwantika information yammwe mwantika ebintu byammwe nembitwala nembituusaawo wali muwulira aba UPDF. It's not too late for you okukola kye mulina okukola. Era president abatumira era abatumidde nnyo. Bannayuganda bakyabalinamu essuubi ddene nnyo. In fact UPDF bannayuganda tebannaba bakyawa. Bannayuganda bakimanyi bulungi nti waliwo abakoleramu waliwo abakozesa waliwo abakoleramu bakyabalinamu essuubi mpaka okutuusa nga mmwe bennyini mwefudde bakasasiro. Bannayuganda bakyabalaba ng'ekyomuwendo eri eggwanga lyammwe ne pulezidenti yennyini akyabalinamu essuubi era akimanyi mukyasobola okukola kye mulina okukola. Era yeene essaawa entuufu ey'okukiraga. Era temuddeeyo ne mwesalira omusango nga mulowooza nti bannayuganda baabakyawa. Temuddeeyo ne mwesalira omusango ne mugamba nti NUP the incoming government nti oba tebaagala nti oba basalira omusango nti oba bawalana. No, NUP teyibawalana yadde naaka. Abakoze ebikolobero byabwe ng'abantu tubamanyi ne bye bakoze babamanyi era bajja kuyimirira babyogerere ng'abantu. UPDF ng'ekitongole bannayuganda bakyabalinamu essuubi eno information eva ku source. Era mukyasobola okukola kye mulina okukola. Nkiddamu mukyasobola okukola kye mulina okukola era okuzimba ejje eppya erya Uganda eririna empisa erirwanira eggwanga nga terirwanirira muntu kigenda kutandika nammwe bennyini abali mu UPDF. Labayo abantu abamu waliwo ebiseera sirimu byabeerera omukambwe nnyo. Omuntu n'agaana okwekebeza ng'alowooza atambudde nnyo ne yeerowooza okuba nti yakwatibwa akawuka. Ne yeematiza n'okwematiza nti neesinza kubanga ndi mulamu. Awo n'abantu bangi baafunirawo siriimu awo nga yali tannaba kufuna siriimu. Naye nga bw'atuula ne yeerowoozaako n'alaba gy'ayise n'alaba bw'ati n'atunula bw'ati n'abala n'agamba n'oyo omukyala naliko naye ate ne gundi yamwagala gundi twayagala gundi ne gundi. Waliwo omulenzi omu bamuyita Balista Timo yatugambye e Dubai yakayagalayo abawala abawera 7 ate Balista Timo olimba wakabeera e Dubai bangaki. Njagala tusooke tubale simple mathematics. Wakabeera e Dubai myaka emeka? Kyogamba bunaku ofuna omukyalo omulala. Gwe Balista Timo mulekerawo okulimba abantu. Abakazi 7 weyita Sulemani
Weta Sulemani okakasa tukibale buli dakiika buli saawa buli wiiki oba buli lunaku gwe Timo wameyo nvuddeyo nzizeyo wali kati waliwo omuntu eyatuuka omuntu ng'atuuka n'agamba naye sijja kwekebeza kambeerewo nga simanyi kubanga era already ndi mulamu gundi era already ndi mulwadde bambi nga mulamu era abamu yafunangamu olungu bangu banagenda ne yeekebeza ekyuma nkimugamba oli mulamu ng'agamba nedda kino ekyuma kifu musawo mbuulira amazima ne bamugamba komawo mu weeks 2 n'akomawo ne yeekebeza nga mulamu kati UPDF mutandise okgenda mu mundu ezo ez'okwesalira omusango nti ne bannayuganda tubabonyaabonyeza nnyo bannayuganda batukyaye nno njagala nkutaase ng'oli eyataasibwe yali amanyi nti mulwadde wa siriimu naye nga tannaba kulwala siriimu. His Excellency antumye mbagambe Uganda ekyabalinamu essuubi kubanga ekisooka tetulina kyabbakolera muli baana baffe tuli baana bammwe ekyo kyo musooke mukiteeke mu bwongo eno message yammwe njagala ngibawenga bwagimpadde muli bazadde baffe tuli baana bammwe abamu ku mmwe muli baana baffe tuli bazadde bammwe kati tetulina wakubateeka ne bwe muba mutunyiizizza era already tusobola obbasonyiwa era tubasonyiwa kati toddeeyo olaba mu nsi ey'omwoyo toddangaawo n'ogamba nti nze bannaye waliwo kuba mbeera nnyo mu masimu aga counseling ng'olina omuntu gw'oyogera naye nagamba pastor nze okusinziira bwe neewulira Katonda tayinza kunsonyiwa pastor nze nkoze ebikolobero pastor mpulira ne bwe mpita Mukama tampita banze pastor nyonoonye Mukama tayinza kubanga ayinza okunsonyiwa kati njagala nkubuulire ekyo sitaani bw'akikuleetamu ng'omanyi ogenze kuzikirira tewali Katonda kyatasobola kukusonyiwa. Ekirala abantu boonoonye ku nsi kuno nga tonnaba nakubatuuka yadde mu kkoota ya hafu ya kiro ya kkoota y'ebibi bye bakoze gwalowooza mbu nno okoze ebikolobero gwalowooza mbu oli mwonoonyi nnyo bw'onookiyingiza mu bwongo obwo n'ogaana okwenenya okukyusa amakubo go setaani akututte mu kuzikirira tewali kibi Katonda kyatasobola kukusonyiwa bw'oba osazeewo okwenenya era bw'oba gy'oli eyo ng'obadde weesalira omusango kubanga ag'amasimu ngafuna nnyo abantu bwe batyo mbafuna nnyo nnyo ng'oli ng'atuuka okusaba n'akaaba n'atandika n'owulira ensonyi toyagala kgenda mu kkanisa tokyayagala ng'oyagala kwekweka tokyayagala kwogera ku bya Katonda owulira olina kye wakola kikusu oli mwonoonyi nnyo nedda abasajja mu Bayibuli omwo mulimu abasajja abaayonoona Dawudi yayagala muka munne